Yesu ketandika butandisi smart yala entertainment tandikidde omulambala ambasada kunyumiriza obunyumiriza aye twakutegeezezza nti wekiba kyakusumulula kyo twasumuludde entandikwa firimu egenda maaso mpola mpola sagola bikendi ate nate ku mulundi guno osubwa ekyali entandikwa firimu yino kano ko kagenda kuba ka bitundu bibiri byokka twagala tubenga tutandika butandisi Lukabe Frederick badde ku kamera na Lyangu Farida yataddemu ensimbi ekyatandika butandisi egenda maaso na Lyangu Farida yayiyo olugero lwa firimu eno etandika so nga ba smart yala entertain bakoze ku graphics Sembati Ashraf King ye editor firimu eno etandise egenda maaso mpola mpola era tulina kulikandi osubwa kagwa Obed naba welfare ekyali tandikwa tandika kina Uganda natenga bulijjo stories about VJ Emmy's production wobanga oli ku VJ Emmy official tukwagala nyo atenga tuwera biro kulikandi o subscribinga n'okunyeka notification bell anti sane twatukutusaka ekina Uganda ekipya kati twasumuludde tukutegeeza nti ekintu tukutusako tukiziza Diana ekyali tandikwa egenda maaso mpola mpola Namwebe Aisha akomye ku screen atenga ne Tamale Frank tugenda kupatumulabako kantinti Rahuma etandika butandisi endege z'endagu etwaga tubenga ku mulundi guno twagala okumanya Kavuma Noah ne Kagwa Obed mu firimu yabwe etandika tosubwa Sentongo Yolamu enenga ku screen kwali kakati batubuza mukisa kyo guyinza okulekani guva mu ndege z'endagu ekyatandika butandisi era nga amakamu etandikidde gaagano tulengera mama ne taata era nga taata agenda maaso n'okwebuuza oba abaana bano tebamukyusizaamu abaana bayinza obafuula kyenji muleeba owulidde omwana ayinza okufaanana omutwe naye ebikola ne byawukana taata bw'atunuulira enviiri z'omwana ziringa enkabale enviiri bw'ozitunulira ziringa omusiri gw'ebinnya taata netusalako nviiri guno omulembe gwa zikuza omuntu atalina nviiri ku mutwe omutwe guba gwa kitundu owulidde n'agamba nze ndaba abaana banneeyisa gye beeyisaamu bayinza okuba n'amagezi agasoma gaabaggwamu ye taata tugenda maaso era agenda maaso n'okomplaininga eri mukazi we n'agamba abaana bano ye alabye ddala waliwo ekyamu ekibaliko wadde omukyala nga tannaba kulekani akiraba naye nga yetuvuddeko erudde eyo waliwo ate abateekateeka ogenda ku ssomero yajja abaggulire etandika butandisi tugenda maaso tulengera mu maka ag'enjawulo buli kasozi n'engo yaako na buli maka galina ebizibu byago bw'olaba abantu nga bali mu bikomero omugwe n'olowooza abo baamala oluusi nabo balina ebibasumba oba ebibakyalenjenga byotayinza kuleka nti omanya mukyalo ono oluvannyuma lw'okuwerekera bba akwate kubadda mu nju kaka ne tujja tudda mu maka gano omulabika okuba nti munange tebazaala baana bazaala ebikeneggu biibyo taata wabi yabiise ebikeneggu kojja muli mutya kojja mujebali kojja buli wojja mulayi watula tusanyuka ono ye kojja muzeyi gyali ekyamazima ebivubuka bikuze naye teri kimala mu maanyi kuzaala baana ne bakola kutuuka beegomba essimu yakojja abamanyi lwe yasembayo okukyala emu teyaddayo nayo beekwasakwasa nnyo okwegomba okungi kubaleetera obusuma kojja neero obaddoze kojja buli lwejja watumanyiiza ebiseera ebisinga oyinza okwesangania omukwano omungi ogulabika okuba nti gubaawo gubeerawo lwakuba ekyo kyovaamu bannange abantu abasinga kale kino kizibu kyakuyingiza mu mitwe naye obeera wa luganda eri ab'eŋŋanda zo ng'oyinamu ekiri mu waleti naye waleti buli weebeera enkalu oluganda lutandika okweveera kati kojja buli wakyala abaana b'amannyina bamwagalako ekyo tukujjukiza ndi bannaffe aba Shafiki Property Services bayina amataka era bayina estates zaabwe ez'omulembe gwe bwe neyandiyagadde okwefunira ettaka mu ggwanga wonna nga toseereddwa bakubireko aba Shafiki Property Services baliko simu 0754 749325 abo be ba Shafiki era nga basangwa mutundu wali Kisigula ngodde bunamwaye waliwo offices zaabwe kale no mbyamataka bakugu nnyo era basobola okulekani bakufunira ettaka ly'ekyapa kubanga bayinawo ne estate nga poloti zaamu za $8 million ziri wano Mpigi Kabasanda
kuliko ebyapa. Kakali mu kaseera kano omwami agenda maaso okulekani abuuza ku mukoddomi we. Nazi kuno obeddanga bagamba nti omukonkoko. Lwaki bagambanga nti omukonkoko tekyabanga kivumo. Naye omuko buli wakyali ewaka abaawo enkoko egwa. Naye gano amaka muko buli wagakyalamu wabaawo okusokoolwa. Abaana bano kasita batandise ogw'okusabiriza akasente. Omanyi omuntu waba ayitiriza okwagala ebyobwereere ayinza okunyaga. Tugenda maaso. Namugamba mwannyinaze omulabiridde si bubi. Kali kumbe sente z'akameeza konna ebiziga agulira mu ndebe alabika asula mu kisule. Eyo ne tuvaayo ne tujja tudderuda mwana sitole kimwana. Ebivubuka bino kasita bimala okuleka ne bibaako kye biba nakyo nga bidda ku street. Abavubuka kasita batandika emize egy'okugeya abatuuze b'ekyalo omanya nti awo omulembe ogw'ensi ekoze roosi. Kalaage bali abwata. Kati gwe omanyi nti ffe kojja yakyadde najja atuwa ssente. Mulimu abantu abakyagenda maaso n'okwewaanyisa. Ffe tulina emmotoka, kojja waffe alina emmotoka nnya. Ffe tulina kino, mwe mwali mulinye ku nnyonyi, famire yammwe erimu ab'ennyonyi. Tugenda maaso ebintu by'ennyonyi bizibu. Owulidde kati ate buli omu abinyumya lulwe. Kati gwe zino esaati mulizambalako ddi? Lwaki engoye zammwe zefaananyiriza ebisiimula? Engatto zammwe zefaananyiriza emipiira egyaki? Emipiira egy'ebigaali ebisindikwa. Enkofiira nayo ne wojambala sitayiro ky'omuntu atanyumirwe lugoye lwalayisuba lwalayisi. Eyo nga tuvaayo. Kaka tugenda okuddako wa musajja mukulu ali wano Kakofu. Kakofu ebintu byamusobera dda. Yali yazaalayo omwana we bweru eyo naye tamanyi bwakyanjula eri mukazi. Omukazi olaba oyogera bwogezi kukuba nti waliwo omuntu okwegomba n'abanga yeeveera muntunula. N'agamba nti ebyo tebikyatiisa omusajja omugezi bw'ozaala omwana mutwaleyo ng'akyali muto. Omanyi nti omala okufa ne baleeta abaana b'ozadde ebweru abandi badde bakusabira essaala z'emikisa ne bakusabira essaala ezikolima. Bakolimira omulambo gwe ate omulambo tegwewozaako kuba guba gwewulidde. Kati omwana w'onaamwegaanira wano ogenda mwanjulayo ddi? Kakofu bamutadde mu kalampeni bamukyusa east west bamufumba omwana gw'ozadde kati kinaamugyako kuba owwo. Kakofu vaawo naawe ebintu bino bijjeemu olubalaato. Kakofu twala omwana ewaka omwanjulira omukazi oba yette tusinga okuddawo. Kyogamba watta muntu we wayagala ebweru genda bakuba empiizo. Waliwo abakussa mu mbeera ne bakusudiya naye nga yakimanyi owedde bakusetinze bamufumbye. Nkyawa ataako eri kujja nga amatama gazimbye ng'eyagudde mu njuki gwerinda. Bamusetingira tulabolo each and every time. Tulabolo everywhere. Kaka tuddako maka gano ge tulengera omukyalo ono gwe twalengedde ku makya. Awulira okonkona. Kati kumba abaana bakomyewo. Kitaabo yabatutte ku makya. Tukoye okuswala. Omwana omuto wajjira n'agaa tukoye okuswala. Bannange waliwo ebintu ebiswaza ku ssomero. Wuliriza nnyo tunuulira. Waliwo ebintu ebiswaza ku ssomero. Kwini ate kiki baana mmwe? Taata ngajja. Kati abaana bano buli lunaku baalinga babagoba ku ssomero. Naye bannange ebintu gye tuyita mu kkubo teri kiswaza nga mwana kubanga ova ku ssomero ng'ogobeddwa. Bulijjo oyita bakimanyi omwana atunula kugobwa kubanga essaawa z'oba otayaayizaamu ziba za kusoma. Kati taata naye ssente ze wazimbamu ennyumba wazijjawa? Akaana kaleeta ekibuuzo nga kikaŋŋa kikulu ku myaka gyako naye nga mazima meerere. Kati kaabuuza taata waako essente ze yazimbamu ennyumba eno yazijjawa? Alyoka abulirirwa essente ate zibatwala ku ssomero. Kati gwe bagenda kusiba enviiri sente diriwo. Ono yagamba ffe tugenda kuddayo kusoma nga tumaze tusasulira sente. Taata awoza sente yazitadde ku mobile money. Naye ennaku zino mbwengeri enkuba gyetonya netiwaaka ewuguka mulimu kibuyaga kakibuyaga awugula netiwaaka. Kati sente zeetoloola nnyo oba ziyita mukono nga zidda maya. Efirimu egenda maaso. Kaaka tukwate ekkubo ogenda okudda ewa Kakofu.
kakofa atuuka banne bamugambye twala omwana gwe wazaala ebweru. Yazaala mwana ki? Alina bitabani bye biibyo. Wabawo amaka g'otunuulira nga galinga agagwako ekikolimo. Munange taata alina omugenyi gwazze naye. Kati musooke ate nno muyingiza mu nju. N'omukazi yakulanga b'amagye. Kati gwe guma. Owulire? Omukyala akulisaayo omwami. Bana. Ono asoose muyityamu n'agaa kyonna kyenkwogerako guma. Oli otya gentulima, oli otya eyo munnange. Gwe naye gwe ng'otunula ng'olubege. Mwana gwe baleese wuuno. Kati nga ono amugamba sooka omutwala omulage wanaasula. Mwana gwe baleeta. Mwana alinga gwe bazaala ekyennyumanyuma. Abantu balina ennaku. Kati nga amugamba ennaku eno eri mu nsi. Kati nga amugamba ate ki? Badde muno mwentambulira. Kati nga amugamba nembadde nta nga sigwa ku mwana. Omwana ali awo. N'agamba munnange omwana neŋŋaaka tumuyambe. Omanyi kati ffe tuyamba. Naye kati gwe mwami sooka ombuulire. Juzi wano agenda n'ogamba sente school fees abaana simanyi tulekerawo baweerera. Bambi okuyamba si kubi. Ne Bayibuli egamba emmeme n'egabaagaba egejjere waani? Lwaki togirese n'egejjere ebweru? N'agamba nti omwana tumuyambe Katonda abe ng'asobola okutusaasira munnange. N'amugani Katonda yatula bwe tusula. Ate bwe tulaba omuntu asula ebweru ne tumuyamba Katonda atugaziyiza enzijja. Naawe gw'ogenza okulaba nga tulina sente mpitirivu nnyo tusooke tuyambe. Bannange nno n'ebintu by'okuyamba osaana ne weekebera. Sukulu fees ozireeta ona naagira olwogera ku kyemmere wane waka ewaffe tulinga abagamba mbu enva ez'ennungi oba zaasengukawo. Ebyo ebyokusombola abantu omwana alina wuyo atunula ng'ekizibu. Mbu omwana baamuzaala kyennyumanyuma atunula ng'olubege tategeerekeka. Mulabirire Katonda ajja tuwa omukisa. Omanyi bagamba bw'obanga ozadde abaana mu baana be okulizangamu mulekwa. Kuba Katonda ne waba waakuwa omukisa aleeta omukisa okusinziira ku mulekwa oli. Kati abaana baba baliira ku mulekwa oba kitegeerekeka. Are we communicating? Nga batayaya nibabeeranga bamulye. Kakati negano maka. Abaana bataabu. Bana mama kumera bwebindu. Laba. Why? Betagana bimubuuza naye kennyini. Ono agenda maaso ayogera mbu simanyi munankani woono mbu abaana tebakyasoma. Omanyi ssebo buli famire wosanga bagamba mbu osanga famire omuli abantu abeeyagala ennyo nga bawangadde. Baba n'omuze gwe baba bafaanaganya ate guba gwakugeya. Kati mbwe ekiwangaza abafumba ababiri abo bo nga beekuumye nnyo. Kati baba bayina omuze gumu gwe bafaanaganya ate mbugutera kuba gwakugeya. Kuba buli batulabe bati baba bageya bannaabwe naye olowooza abo bali batya mukazi yatambula ng'omusezi naye ennyumba eyaba etavaamu kawoowo ddi lwe balya ku nnyama buli kimu babeera banyumya emboozi nga balinga kwaya. Era agenda kudda ate biki agenda kubeerayo. Kaaka tugenda okudda ew'omukyalo ono bambi ennaku emule bubi. Agamba nti omusajja gwe yafuna takyamulabirira bino abibuulira mulamu we. Ono muganda wa bba. Yamuga simanyi lwaki ebintu biri bwe biti. Ebintu biri kifuula nnenge. N'agamba wandibadde munnange obuulirira ku muganda w'oyo. Eyo ne tuvaayo. Kati onaayita kitabani ki? Saagala. Ye Naluyange Farida. Wangi okola ki? Yambala. Kino ekiwala kye baleese kye balonze temudda mukola mirimu. Kye kirina obbakolererera ate mune mwafunye omukozi. Naye olengera maama we yazaala ebivubuka ne bijja bikula nga bijobulesi amagezi agasoma gaabula kati bibya abitandise n'obbigaana okweyoleza engoye. Ebyana kwe gabiryoke bikule kye bayita omuwawa. Kwe gamba omanyi kye bayita omukebe omukalu emputetiini muwawa. Kati mbu baleese omukozi ayina obbakolerera. Tugenda maaso. Jjukira ono teyasiimye kuleeta kiwala kino.
ekiwala kye baleese tebakyagadde nga basooka bakiwendi bota gawo okukutabu kukusa otusobedde anti bakujje ku kkubo ojja kiwulira. Omusajja yaleese omwana banne bamuwadde amagenda gani omwana wo mutwale ewuwo kuba ndooza gye yali yamuzaala oba yali tawaayo buyambi ne bamugamba ekyana kyetike oba kifaanana ng'olubege kitwale ewuwo kyanjulire mukazi wo azaala ekibi akiwongerera oba ozadde kinkuna emmebeera n'ekintu kyo kati ng'onaamusooka akituma amazzi ne maama waleese turakita leka egende ku luzzi akituma kigende kireeta amazzi mpitaako mukazi watufumu gwe oyinamu amagezi bulungi olabye ensinika osinika n'okugamba kola bintu amannya go baagalikodingira kungulu tukagenda engoye kagenda kwoliza mu ndiboota tambula odde eno buzunga olinga atalina maapu ntuufu yegwe obeera maapu oliko kampasi tamanyi watuufu wadda n'olyoka okitunulira kitaawe yagaa simanyi olina emyaka emeka oli wano obeyuka bubeyusi oba banne kusombola bino asajja bino mwe basunkuna kakati nayaloza omwami yasunkuna mbu ayamba nga bwe yamugamba yaleeta mwana we efirimu egenda mu maaso ate gwe wootegendereza ojja kukudda gye bakujja kakazi batukatunula ng'okulemwa mulimu abantu abatunulira omwami nga bwe yagambye mbu tuyambe omuntu ono naye kati ate mukati tebamuyambye bannanga okubonyaabonya kitundu ku bulamu obwensi naye waliwo omuntu gw'otunulira noga oba ono tubonyaabonyaamu ki nga tolaba nsonga lwaki omubonyaabonya efirimu egenda mu maaso kati nno ono yatunula bannange kati baŋŋambye kwoza ngoye ate simanyi zisooka mubambi waya zaako nga bw'omanyi fuse ezaakuba bakagaye kati baŋŋayeyoza kati simanyi zensookamu kakubwa muzinga muntu eyasimatuka olutalo tekamanyi bambi kituufu kyakola oba omusajja bannange kano yakazaala mwani waya nfu abaana tebasoma ate ndaba akola ssente naye simanyi lwaki ate ne ku kyalo kyona bamugeya bakimanyi gwe munno muveeko kaakati n'ebigambo byatandika okutambula ono yakwata ekkubo n'agenda luli maka ga muganda we naye bwe yatuuka mu maka alina ebigambo bye yasangayo bye byasinga okuba ne bimutabula mukazi we mukyala akomplaininga ewaka obulabirizi butono babanja abaana tebakyalina school fees kubatwala ku masomero nze ayegulira mmere kati ekintu ekyo kirabika okuba nikisobedde kirabika ne sente azimalira amakazi kubanga alabika omusajja ono yafune abantu abalala bakwana kati omanyi bagamba amaka gakolebwa muntu naye ab'ekikaka kitabalabanga waliwo ekitateredde banoonya engeri gye bayinza okutereza mu layini banoonya engeri gye bakutereza mu layini natandika kufuna omulimu kyali efirimu egenda maaso tugenda kupulaningira kati ono awula abe nga ayagala afune omulimu kaakati no kakofu wagamba mbuno wano n'ogamba ondeese wa maama n'omundaga anti tokoyagala kukola mirimu maama wa kompleni nga tokola mirimu olina okugonda kakazi katukagonda oba nga menvu nze oli nnyoko namugayenze kakuzaala owulidde n'agamba omwana tumusanyukidde naye omwana oba toyagala kukola mirimu ojja okulemwa emirimu ngikola waya zaakubwa amasanyalazi waya zeegatta nyagala obe kalenga ekintu ekyo ate era bw'aba tayagala muyita maama tomubeerako owulidde kati genda okola ebibyo omanyi okuzaala omwana naye ng'onoonyawo omwegaanira naye nga bikyaganye singa kakubawo omutwe nga bakazaala omuntu n'akawona lumu eyo tuvaayo kaakano ne tujja tudda mu maka ag'omusajja mukulu atayagala kuweerera
in fact okuweerera kiri awo naye oba kiki omwana lumu yamubuuza nagana yakasente akazimba ennyumba ennungi eno wazijjawa kubanga bannange ennyumba tezimbika kati yamugaa tofa ebintu bijja kutereera ye nga maama bambi akanya kimu kyakugumya n'amugamba aleme kulabika niyeraliikirira ebintu tugenda kuba tubitereeza owulidde omwana buli kimu ensonga zonna azitegeera naye waliwo ebitabalansinga bulungi ebintu bikyaganya okubalansinga sikamanyi lwaki ebintu sibibalansinga munange sente efuuse ekirala esente n'agamba bwe kibanga nnemereddwa nandibadde nzira ewa jjajja kubanga munanga abantu ewa jjajja omuntu bw'aba ali ewa jjajja wabaawo ekikolebwawo kuba jjajja aba ayagala nnyo omuzzukulu amwe kyayagala naye bannange kintu kugoba mwana ku ssomero school fees kirina engeri gye kiswazaamu owulira nga weevedde ne mu kisosayati owulira bulala kakati kakofu ali wano omwana wa namulaba kati ndowooza wamugamba ebyokukola abiveeko abeera awo mulumbejja munanga akolererwa toyomba ekintu ekikulu kiri nti omwana oyo ekyamazima olinga alabiriza bakubbye ensonga yo kale erabikanga ekaluba naye omanye abaana bali be omwana oyo omulaba kenkyogere omwana saamulonda omwana musaayinze kamuzaala omwana muwalawo utandise kwogera lukyayina omukyalo ogenda okwetegereza emboozi z'omwami zizeemu samasooti akuba sama nga bwe yeefuula omwana nze muzaala bana tannakitegeera soka olindeko omwana oyo nandibadde ndaba muto kubange wayenda oyo saamwenda omwana ali myaka 25 naye baali bamuzaala yekkata omutwe yagwawo bubi kati waya zasootinga n'enkula nejjamu goziriini buli kimu kirimu embaliga bannange kati omwana oyo yasoma engeri gye bamuzaala ng'agwa waya zasootinga mu mutwe yasigazaamu waya emu etegeera enjala nti ezze tanyombesa tankola kyasibayibatse omuntu awisina kati yamugaa nti omwana oyo embeera ono maama naye aliko ekizibu bw'abanga tamanyi nti omwana oli aliko waya entono tugenda maaso kaakati tugenda maaso tulaba omukisa gw'endagu n'agamba ebintu nga bwe mbirabye gwesooka oteekawo empaabiyo tulabe osaba obubye n'enkugalika ekigali gwanaamanya sente z'abajjajja bazireetera mu mabeere teziina wuzu bulungi yanjuluza gwe oba oyagala emikisa gyo gyezinga egwamanyi baasi awo nkiraba katulabe afande mwesigwa gwe ndabye bulungi oba waliwo okusiikirizibwa oyagala endege z'endagu zoogera ki kirabye tunula jjajja alina byalabe okoyo obwavu endege z'endagu zoogera ki wulira ono gwe bayita topista nanyonjo firimu nyingi ze tumulabyemu kati azze wa jjajja basooke bakebere omukisa gw'endagu endege z'endagu n'agamba ndi ekintu kyendaba byonna nalabye dda obwavu oyagala gaggawala ejjajja nandabye ebyana ebiwala ebito bivuga amamotoka nze sivuga jjajja tovuga ayagala kuvuga wulira tu wandamu emirundi owandula mu nkalaba naye nkalaba ng'ekyuma bulala tunuulira
kati ekiriwo owuliriza omwana w'omusaayi gwammwe owa bbawo twagala otufunireyo omwana nga wa musaayi gw'oteekeddwa okusaddaaka hevire saddaakingi hevire zoogera ki eddoboozi ly'endogoozi oliwulidde naye bannanga omusajja nga tetulinayo fast gundi baagala fast born eddoboozi ly'endege endege zoogera ki endege buli we zoogera ekyo kyolina okgenda maaso nakyo kati ngenda kujja wajjajja fast born ebintu ebimu ndabanga abikalubya tewali option ndala bajjajja ate oyagala saddaaka ntono oyagala sente ntono oyagala butitimbe yogera ng'omuntu akoye obwavu naye nkulaba awo oli wano onanaagira kino endege zoogedde ate oyagala kuwoza simanyi sitole ezo tugenda maaso eddoboozi ly'endege endege kye zoogera kaakati bwe tuva eyo ava kuloga yatuukira wa muganda we kaakati noono muganda we abakazi oluusi batera okubeera n'ebizibu ebifaanagana kati azee wa muganda we kati ng'amugamba omanye ekirwa n'ekimbo by'omutwe n'ebizigo abyesiga sibikyakwata bulungi ayi penso alabika agenda afuuka noozi penso n'agamba munange nazaala omwana nga nsoma naye akaana tekategeerekeka akaana oba katunula ng'ekyennyome musimanya mwana yamuzaala bikoze biti ebyo abasajja batwe batandika okutulimbalimba n'omugamba saagala kasasa yamuleetamu omukazi sajja aleeta omwana yasooka n'amuleeta ng'alinga gwe yaleese okuyamba ekyo nno nakkiriza n'agamba tufunye tulakita bekuba kulima ajja kukola mukozi naye oluvannyuma lw'omwana ono ng'agize omusajja atandika okyusa ebigambo bye n'agamba nti ebyo ebiŋŋanda ezitagatta saagalira ddala musajja amugambye mbu ye fast born yamusooka okumuzaala efirimu gye twemanyikiddwa nga fast born jjukira ono yagenze ku ndagu ne bamugamba aleete omwana wa bba gwe bazadde yasooka bamufunire saddaaka njagala weetegereze kaakati munnange ono naye ng'akwata ekkubo ng'ajja kati baakizudde nti omwana ono aliko ekizibu ye muganda we n'amulagirira gy'akola ki gy'alogera eddoboozi ly'endagu eddoboozi ly'endege kasita endege kwatagira baasi bakebera omwana ono yabaki ekituufu kitaawe kye yayogera kyekyo kwasaako ebiri jajja mwesi ajja kutereera tofaayo gwe jajja yatunulira omwana ono n'amuyoola ebigere omwana oli jajja yamuyoola ebigere jajja mwesi baasi kigendererwa ki ekyokuyoola omwana ono ebigere njagala olabe tulaba eddoboozi ly'endege buli we zoogera ziba zoogedde nteeka wali ono tumwina ulira bajjajja bamenya batuula omwo bajjajja babakaabayo yatulo katonda watu wali wetulaga kati tudde sagala weesenga zakuzaala laba firimu bannange wegendereze nnyo nnyo kasambuliya ate oba abadde kikasambuliya kasambuliya alina omuwala gw'aleeta muwala we naye amugamba wenkutwala teweeyisanga nze akuzaala bannange ensi erina obulwadde obugirumu obufaanagana abantu bagenda okuwasa bannaabwe nga baatabaala nga balina gye baasooka kati kasambuliya aleese omuwala mukulu n'agamba togeza noyogera wano nti nze kitaawo ebintu bikuume amaka galo nago galimu ebiwala ebikulu n'ebirenze ebikulu ono ye Nannyonjo Tropista original names ono golaba naye alina command kati aba ali awo si mulogo muzibu jjukira agambye akoye obulwadde obwavu kati kasambuliya nga gyotuleeteddeyo omugenyi kasambuliya aleese omugenyi eyadde nnyo ayingira munaye tusanyusa okukola batubuuliza munda aleese ekiwala
Nakiga toyogera nze nkuzaala. Alese mukozi kati kumbe ebyana ebirenzi birengedde. Ate bulijjo bipima butida bibadde sibikwasanga. Kaakati onulengera bwakomawo ewajjajja. Tukola. Ebintu biri bitabaaba. Endege ze zayogera kyendege. Kirungi nnyo. Ekyo tofaayo endege zo zibadde okwogera zoogera. Simanyi lwaki obwavu bunesibye. Obwavu nabo bundi bubi jjajja. Kibooko kyetwala obwavu. Nyagala kibooko etwala obwavu ku supiidi eyayiriyiri. Wali wayite wakamala byonna. N'agamba gwe kyolina okumanya wooze wano wooli we bayite wakamala byonna. Nkola ku nsonga. Siwali nsonga gye sigenda kukolako. Bwavu, bulogo, baakuloga, baakusiraanya, baakuzinnamya. Wabaaki. Naawulira eddoboozi lyazo. Lyogedde. Endege zoogedde. Bagiyita first born. Eddoboozi ly'endege. Ndaba zaagala kuziira ssente entono. Bajjajja baagala teekawo. In fact bayiirewo. Woze. Bajjajja ssebo tebakyagala binusu. Ate nkumanya bajjajja b'omulembe guno bakambwe. Bajjajja bedda ssebo baatuganga omuntu ku 3,200 naye kati w'oleeta ssente nga ziweze oteereddewo ddala omutwalo kwe gagende lumu tumutwale lumu. Kati yogera byoyagala tukole ku mutwalo batwala ebizibu byo. Omutwalo ogwo si mulungi n'akamu okusinziira ku bajjajja. Wa omuntu omutwalo batwale obugagga bwo. Zoogedde. Jjajja naawe oyoge obadde ki? Zoogedde bulala enjogera y'endege eri mwaka. Muganda wamwono. N'agamba nina gwe nnengedde muganda we yaliko omukisa wamma obugagga bwo yabeya nabwo. Ono muganda we alina kukolebwako gwe okuba omugagga. Singa kubanga omukisa gwonna gwe guli. Byonna emikisa gy'ekikono yagizinga n'agitwala. Kati tulina okumunyiga. Tulabe nga gye tumunyoolanyola mwannyoko ono. Wamma bw'ajjeewo n'akweweesa abaana b'obusente. Wamma musajja buli wajja n'agaba ssente kumba abazze tuyoola. Banange oba awadda kuzira ddeyo. Nze njagala bugagga. Teweesiganga omuntu. Oli ne wabeera muganda wo. Omukazi wuno atabuse. Bamugambye muganda wo omukisa gw'ekika gwonna gwatuula ku ye. Kati ogumutikkulako endege kye zigambye. Waata akantu kano. N'agamba okalengera kano kazito wanyweza n'emikono ebiri. Ndege mwogere bajjajja. Kaakati n'amubuulira ekyokkola. Kaakati munange ziba teziri busa. Tugenda okwetegereza nga waliwo musajja mukulu atuuka. Musajja mukulu atuuka ye kojja w'ewaka wano si mulala. Kojja w'ewaka yatuuse. Efirimu egenda maaso. Musajja bw'atuuka ng'asooka ajjamu engatto. Ajjamu engatto oba w'amagye alabika wa umeme. Engatto ziringa eziwalampa emiti. Oba wa miwunyo engatto ezo zitera kuba ez'abantu abayiribe ennyo. Kati nga takonkona. Musajja mukulu ng'ajja konkona azze wa mwannyina. Nsanyuse munnange okulaba nkulabidde mu ssanyu. Mwannyina ye yamuyise. Tubajjukiza okwefunira poloti oba ettaka okuva mu Shafik Property Services era batunda n'amamotoka n'ogaggula. Aba Shafik Property Services bayina estates entegeke obulungi ennyo. Wayinza okuleka ndi ofuna ettaka nga lya kyapa ate nga amataka gaabwe geesigika. Kale nno siwa bankayana bakubire ku 0754 749325. Tokiraba. Era ofiisi zaabwe zisangibwa Mutunda Ekisigula. Kati ennyumba kwe kuyi. Kakati ono yasooka n'amugamba waayo ompise liitiriiti ki ekibadde. Kati ng'amugamba munnange ennyumba ya maama buli lunaku maama mbw akaaba balina nnyabwe naye mbwe ennyumba egenda mmukuba bo basula mu goloofa. Miliyoni 3 Kati bagenze okwetegereza nga akayumba ka miliyoni 3 maama kaba kasobola omumala. naye simanyi
naga gazichi bwandiwe wabaze ennyumba eyo gye baba babaze naye ennyumba ya jjajja eteekeddwa okuba nga nnene ennyumba ya maama kubanga jjukira abazzukulu bajja okukyala ono yalina ssente okuzaala ntandika butandisi yamugamba nti nze olaba kigenda kukolwako ekyo kyo tujja kikolako teweraliikirira bya ssente kimu kirikiriya gwe nze gwe kasita okiŋŋambye ekyo ekizibu tugenda kijjawo ono gwolaba nga 8 atunula ng'omukonda ssente z'ekika kwe ziri kati yamuyisa amubuulira ensonga yakuddanga bumanyi n'amugamba ngenda kuba nkomawo tulabe ensonga bagitegedde yakukyusiza maama nnyumba kati ye buli kaseera aba akwata mu waleti bannanga abantu abamu be muwa ssente zammwe mubeegendereze mu nsi muno oluusi obukodo kirungi abagagga olumu bw'aba agaba ssente asuula awo n'olonda abagagga tebaagala kwasa bantu ssente baba baasoma amateeka g'obulogo baba bagamanyi kati amuwaddeyo buwi nga mwennyina amwagala nga mwennyina bangi bali eyo nga mwagala nnyo baganda bammwe era ng'olaba muganda wo obanga si musanyufu nawe emirembe toba najjo oyo kale ng'amusiibula mugagga affe ayogera ng'amukiina kaaka tukwate ekkubo ne tujja tudde ewa kakofu anoonya eki omukulu mwali kati yajja anoonya nnyinimu namugayo osanze agenze yakagenda kati nja kukomawo abadde amwagaza ki kakofu kati yamugamba omundabira oba kakofu ate omukulu wano abadde amwagaza ki tugenda maaso kati tugenda okudda Naluyange Farida original names ate nga okuviirira mu bannaffe aba reality cinema butereevu nnyo beetaagira ddala abazannyi abaagala okubeegattako aba reality cinema kati ssebo ono omukazi ogenda okudda eno oneeweesaweesa ssente oli eyo simanyo mwe mulina essente z'ekika ssebo olukugambye miliyoni 3 owulidde ng'akugamba okutoola obukadde bubisi kati omusawo kye yaŋŋambye nfune essente ziva mu nsawo yo nzifunye nina okusuuza omukisa gw'olina muganda we ladies and gentlemen muganda we njagala olabe kakati gwe suuka olabe okimanyi tosobola kulongoosa omukazi atasobola kulongoosa waka anabeera atya nga yeerongoosa tawa ekikyala kino nakyo kiyombi ate kirina effutwa ennyumba nebeera yonna yonna nkyafu ekituufu omwana omuwala oba tasobola kuyonja nnyumba anaasobola atayo okweyonja omuntu waabanga bwatambulira wakyafu wazibu ye aba yeeyonja atya ojja kugirongoosa ennyumba eno yagalagaana ebyo byoliko oli ku muzannyo saagala kuneesirwalizaako bamuyita Nanyonjo topista tuba tuli awo ogenda okwetegerezanga mwannyina kati oluvannyuma lw'okuva eri akutte ekkubo n'onajja amulabe yamugaajangu ndi mu bwangu nakyenkwagaza kali nga tayita Fred aleetere kojjaawo akatebe entebe temwandireese ennyanguwa tebe temwandireese obwangu kojja bamumanyi buli wagenda agaba naye leero bajja mumalamu olugabanguzo waliwo abamuli obubi ebyo byagabagaba essente watayiwo endusu mukama yanaamanya mugyebale bamumanya agaba wonna wakyala mu bannyina ebyana ate bane bazaala ebyana bano nabo ebyana oba biriko ki kati eradde nnyo waliwo ow'empisa gwe bakaleeta wuuyo ate ono yaani mulina omukozi naye ssebo omusajja aleeta omukozi anyirira bw'atyo ate n'ekyo nakyo wabaawo question mark kati bino obedda biswamye kojja bw'aba tannakwata muwaliti oluganda tewaba
kati kojja bw'atakwata mu wallet n'abawa ekinyanya tugabane obaza omu agambye gabana wakati kugabana wakati ne bavaawo obadde balinze ssente abasajja baagera olugero ne bakugamba baagala alina wategeera ki kaakati ono nga muganda naye munange ebintu ebindeese bibadde byamangu mangu n'agamba nti ne ku mulimu nvuddeyo sipiidi nnene n'amugamba muganda affe yankubidde essimu waliwo ekintu ekyadde kyetaagisa kaakati ekirwo kyabadde kyakuzimba nnyumba ya maama laba ekituufu ennyumba ya maama weeri eri si bulungi yamugamba ekyo byekiŋŋaana okukyala mu kyalo abantu b'omu kyalo webatulaba nga tukyadde batandika otwogerera tuzzeewo omukazi ennyumba eneetera omu kuba tetulina kyetukozeewo owulidde kati ono yagamba nekyamazima akasente kabaddeko weekali ekyo nagambe kambeeko ekyenkola kibe nga kiggwa n'agamba nze namaze dde okola ekatubala oli n'agamba mbu simanyi ennyumba ya $3,000,000 ejja kumala kati ne nga akansooka enzija ewuwo ndabe gwekye $3,000,000 ekyo okiraba otya kati ekintu kye natidde babuntu bano abazimba bano baba bakwegendereza nnyo abazimbi babba matiriyo agamba sementi ensawo 10 omuzimbi ayinza okutabulira ensawo emu n'agitabula mu gaali 10 nga kyanoonya kwe kugamba yatabudde egaali 2 ate diiru kyesinga eri egenda baluka yamugamba nze sirina budde nina byengoba ono alina byagoba alina diiru gyagala okutula alina ekyama ki anoonya omwana omusajja first born njagala olabe kubanga mu mulogo yamugamba waba bakusadde akawona obwavu yeetaaga first born eddoboozi ly'endege endege zikye zaayogera naye kyama kye kati yamugamba nze sirina gatayira nina benkyayagala okutula obanga oli busy kati yamugamba wekiba bwe kityo ng'olabika otambula eno n'eno olabika toteredde olina ebyokukolako n'amugamba tofaayo naye n'ekyo nsolo kikuyambako kubanga oli maama waffe era gwe tulwanirira okuba nitubaako kyetukolawo kati amubuuza ddiiru ki neetaagala gyogera kati amugamba naye omuwala ono gwendabye yaani kuba abaana bo mbadde mbamanyi n'olabika olina kyonkweka yagamba musimanyi omuwala yava ku sayidi ya gundi oba ayita atya bba wange naye nga baludda lwa mwami simanyi be bano bakizibe abataggwa bakizibwe ojja kuddawo oze kizibwe ng'omusajja yakubako eggaali ekikizibwe ekisinga n'omukyalo okunyera kyewunyisa kaaka tukumawo endege zoogera ki ekyo okoze bulu n'agamba nti omusajja sente ze yampadde zizono yazimpadde mu mikono n'agamba nze nagambye kamuggyeko sente nga bwe wagambye tebamuyoola bigere bannanga omuntu anaakulogata okusiraanya takuyoola bigere byokka ne sente zojje mu nsawo yo n'omuwa abagagga abasinga omusanga oliwo omusaba sente agagundi muweeyo 2 mulala yazigaba si bino mbo abagagga tebakwata ku sente kuba kubaako fingerprints z'amalogo lire endege bweyogera gwe eddoboozi ly'endege endege etabuse muzukulu owaye baba omaze kiwedde gwegenda gwe bugenda bugenzi tambula ogende bugenzi endege zoogedde ekintu kyawedde dda n'agamba kyengenda okukolera ojja kudda nga weebaza zoogedde endege za jjajja zoogedde endege zoogedde kaaka tukwate ekkubo ne tujja tudda erudda tuba tuli awo ng'omukyalo naze n'abaana be wajaze n'abaana be kati yabuuza oba maama w'abano gy'ali kirabika mwe muli bulungi naye mwe gundi akutte ziseereza ono ssebo alinamu n'akasimu akaseereza be baana ba wano nejjukira bano nabo emitwe gy'aba bangalala mputtu njereere ono enviiri zimulinga entememu ebikata tategeerekeka bulungi
ebizibu ebiriwa. Yamugamba ne tulina ebizibu ewaka. Badde manyo ba maama wo gyali. Bano baana bange. Kati ng'amugamba. Gala ng'ekineese. Ulira. Sofu yakuba n'ekyo. Abadde azze kulaba maama wa bano. Nababo. Yazaala abaana mu bbaawe ate bbaawe muganda wa bba wa Kakofu. Kakofu gano ge makaage. Abadde azzeeko waani ewa mulamu we. Ewaka teri kyakulya. Tadda. Omusajja ennaku zino takyakomawo. Bw'akomawo agere essaawa ez'akameza nga zituuse asoobanga ninja mu nju n'apasuka. Naye kati nino obwo nabwo buzibu ate kuba ate mba mwe musula enjala. Kati baba bagize kuba kati awo bo wagira okubba. Bino bibbi. Tulinamu ebbiri ez'akakomando. Mugamba abasalire chapati nnya ne supu tasaako ebijanjaalo. Munnange otuyambye bali bana. Naye bana abaana omanyi n'enjala erumye nnyo etuuka kakomando ng'omwana asonteranga dayinaso. Ng'akakomando akasonteranga dayinaso. Kale nno baakwata ekkubo ne baba nga basiibula. Kati mwana sente atozigabye ezo zibadde za bigigi naye ennaku ng'eruma. Kakatukwate ekkubo ne tuveeyo ogenda okudda eno omwana gwe baleeta ne bamuleeta ng'omwana ow'ekika ali ku ssimu aseerezza n'okutuula asazeeko. Okola ki maama? Kwegamba oli wano osinikira mu nnyumba wano oli ku mulongooti gwange ow'esitinga. Ennyumba erimu neetiwaaka. Kati buli waseereza ennyo neetiwaaka gy'abaayonoona. Obadde okola ki? Soko mbuli. Oli wano weweetunuulira wajja wano kuba mumbejja. Gwe muli bw'otunula bw'oti osaanidde otuula mu nnyumba osaleko kwegamba weerabanga nze. Mbuuza gano amaka gago. Omuntu nga teyakwagala ne woosiba nviri ne zikunyiriza ne we ziba zaala yesi atabuka. N'agamba nyaga tunulira buli kintu kyonna ekiri wano. Ombuulira ekituufu ddala ki ekyakuleeta. Soko ssewo engalo tulabe. Wasiiga n'enjala. Wasiiga n'enjala ffe tetusiiga njala osiiga enjala. Mukazi gwe neeba neemutwagaza ki? Lwaki munyirira nnyo singa bannammwe? Ebintu bino nze ssebe enviiri nyambadde obugwogwa. Ye gwe alina enviiri eziri ku mulembe. Wajja kunlabika nti olabika. Muwala gwe olabika olina ekyakuleeta. Wajja kunsunga. Wajja kunsunga. Wajja kunsunga. Kati enviiri ogenda zijjayo. Tojja kuba na nviiri labe essimu sebe yeeyina ne kave ya gold. Ndaba oseereza buseereza ano gwe essimu yeeyitaggwako data. Lwagiro kisamba obusambi. Onyirira nnyo okunsinga baakujjawa. Ebintu ebiruma abakazi olowooza bibaamu. Ebintu ebiruma abakazi tebibonyirira nnyo olimba. Toyinza kunyiririra wange nsiwuukira wano. Enviiri zino ani yazo? Genda mangu oyoze n'ebintu. N'okigamba kitunulanga ennyuma y'eŋŋoma. Tere najja kukolerera. Kwaya wunya obuwawa bulungi oyoya. Bannange. Ebintu ebitabula abakazi olwa bibeera binene. Ebitabula abakazi beera buwewuka bwe buti ng'akaveera n'atabuka n'afuuka ekirala. Kakati munnange owange kiki bondaga obukazi ade bubi buddage. Kati kikyakoze eki? Mukazi nga nzita. Mukazi buli lunaku anfuula eŋŋoma ayagala mujja maloboozi ajja mukuba ajja vuga. Amukuba kuvuga. Amusiibye enjala. Tugezano gyako ekintu nekimu akuwadde ensonga tobijja. Amugambye mbw amugoba n'omugoba. Kono nti otegedde lwaki agoba? N'agamba ekyo kyakoze alabika ayagala kuyingirira ate kuba nga asukka bususi. Tofaayo wamma. Ekyo olabika asusseewo. Asusse bususi. Kale nno yamukwata. N'amuzza mu nnyumba. Kaaka tukwate ekkubo ne tujja tudda ew'omukyalo ono.
yazaala abaana balungi omukazi. Ebiseera bisinga abawala bagamba nti omusajja kasita nzimbira mba mmaze, naye bakuzimbira n'osula enjala. First things first. Ebintu ebisinga okuba ebikulu mu bulamu abantu si be batunuulira. Naye nga mulamu kiki? Enviiri zitandise okulumba kala y'omuwemba. Munnange kati ete ebyokulaba ebibulidde tusabe ez'enviiri. Omanyi ekyo nakyo oba olina okigenderera. Abakazi musooke muyige ebintu bino, wabaawo ebintu ebibamejja mu bulamu. First things first. Ez'enviiri ozaagala naye ez'emmere weeziri. Ez'enviiri owulira ng'ozaagala naye ate ez'emmere weeziri. Kati yamugamba mulamu tofaayo. N'agamba dde ninamu obutwalo 6 buno. Ekintu ky'okutuswaza tetujja kikiriza. Mulamu nze kenkulabirire naawe obenga kale oba olaba. Yono gwe twalaba yalopa ensonga mu kika era yayagala abe ng'akola. Naye ekintu onkubira ombuulira ebiganye. Tokiba bintu byakuyambagana. Teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Buli muntu wali alina waatudde. Webaze Katonda. Ono bamubye ebikonde bamufudde punching bag. Ekitabudde ki? Enviiri zinyirira nnyo. Yemugaba na buli omu waali wano nayina ebizibu gw'olaba. Zensula ku sementi. Ono takyakirizibwa kusula mu buliri. N'agamba bw'abaako kyayogedde eri taata we. Jjukira taata yamuleeta mu kyama. N'amugamba bannaye toyogera nti nkuzaala. Kuba wona oyogera ojaleeta obuzibu olaba bamugunda bali tebamanyi nti yamuzaala. Newe banaamanya nti ye first born ki ekigenda okuddako. Weetegereze sinema kyetunoonya kwe kumanya gye biggwera. Bambi yagezaako nnyo okuleka nti anoonya engeri gy'ayambibwa. Jjukira famire mwatambulira bali abakyala ba Luganda. Ebikondo omukazi byamukuba bye bisinza omumalako emirembe. Yajja n'akanyama naye kati akabiri kamuweddeko. Kaaka tugenda okudda eno omukubi wuuno ku kyalo tebakyamuyita maama w'abaana bamuyita Bokisa. Mugunzi kikigwate kwini ng'otunula bulala. Tabuki gwe ondaba nga atalina buzibu. Njagala kumbuulira wondaba bwoti amatombo ndaba nga mbuzi oba ondaba ki nga jerengesa. Wali oleeta omwana ewagamba ki? Omwana kozi nagamba ki? Yeefudde abyerabidde. Nagamba ki? Nane obusajja obw'omutwe gino egyakala. Omwana tomanyi be wangamba. Omukazi sole yakubya ate yeewoma. Omanyi obufumbo bwasooka ne bamuligita. Waliwo abasajja be batamanyira omukuba luyi n'asooka akudiza straight punch. Wangamba otya? Wangamba onkubye ennyabo nkwongera. Naye kati kikiwo nnimba nakulimba ki? Njagala ombulire omwana oyo nga nina byentandise omulaba. Omwana kufaanana obubakko. Katoddangamu okumanyira. Ebyo bye mugenda mukubakuba abasajja simanyi mukuba mutufugiriza. Nja kukuba ebyo ebitama. Omwana kyembuuza oba wamulala. Omwana nange togenda kunsangawo. Era woba oli ku ebyo oba kale naye nja kunoba. Ebyo toddangamu kunkuba oba onoba n'onoba. Mpulira n'amatama gamba bookerera stupid side kumbugumya mbibuno. Kati yasooka nadde eno n'abirowooza. Omukazi ono yategedde atya nti omuwala ono lwaki ambuuza ebibuuzo nga ebibuuzo ansa zirina kuba mazima. Ekibuuzo nankubiramu empi kati ono naye kubadde kwekaziza. Omanyi bakuba empi n'olaba nga bwozza omuliro oba weekaziza. Naye omukazi amubuuza ekibuuzo nga yola kigenda kumusuwa mu nnyama. Apaana nina okusooka okwetegereza. Mukazi ayinza okunoba ate nenja ngwa mu buzibu.
tanoba leka naawe togenda ebintu byange toyina gyotu ngende oba tocyanjagala kati nkoleti yingiza abakazi bewaza munnange kankulekere bakazi b'owase naye kati kikyonoonya leka ngende munenze tocyanjagala oleeta wano abaana kati onoberaki soko kati nsonga kyekunobye ongambye omwana tumuyita waŋŋambye omwana omwana kale wange nkikiriza kati si kyonkubidde yakwongera nno twala eri naawe oba onoba tonoba ate tomumanyira yaga kumanyira mpa emigugu gyange tupe ebintu byange gwe otabuse eki tokoya ulira oba oyagala mazima gagano kagakusiiwe mpe ebintu te ebintu nkubulira amazima oyagala amazima mpe ebintu byange ngende ebintu tubize nonkubulira amazima omwana akuyombya atayina ulira yetamale frank ageeka kakati ebintu by'omwana oyo bintu by'omwana oyo tebyogerekeka naye ng'omwana nemwagala nze omuwala byali byadda nenja mpitayo lulwali lubu lw'ekigere oliti nenjangwa mu kabunda awo kati omwana nenga kati ofuna otyo omulundi ogumu omuwala omukazi yafuna olubuto eddambu nga bakyasoma yamwagala omulundi ebyo ebyokwagala omulundi ogumu kati kino kyafuuka kyakulwanyisa omukazi w'abaana bafukamira kyakulwanyisa y'emmundu nnene abakyala baagala respect nkwegayiridde bannange namboze nkwataako nfa leka namboze talina laavu namboze tatya kukuba musajja talina musajja gwatya kwanukula gwe musajja gwe kankubulire kyekintu kyokoze newo nefukamiza neweeyogeza byonna ebibobevu gwe mwotunulira olutoolo nokatunulira kati ekyo sebo nojoleta omukawala n'omuyingizaano kumbe bulijjo ndina mwana wa mujja wange yamuzaala dda firimu yiino ono najja alowooza najjukira ayina kyajjukidde mwami tofaayo wekibanga bwekito wekiri kale sigenda muyombesa wabanga ye mwana gwoyina gwe wasooka okuzaala obulijjo obwavu obunuma omusawo najja ngamba nti endege zayogera baagala fast boni kumbe bulijjo nyombera nwanira bwerere omusajja yanyamba nandeetera bulijjo ekintu kyenoonya ebbanga eddene nga tujja ewa jjajja ndege zoogera jjajja mwesigwa mutuula ku mukalakasa w'ebizibu jjajja essanyu linzita nkulaba likuli bubi tereera jjajja omusajja yajja n'akola ekintu n'ekiraba ng'ekyajabu n'ekiraba ng'ekyamuli omusajja najja nnyanjulira mbu yazaala omwana ebweru yazaala omwana dda kati ali mu nju ekitereke tagenda kinoonyeza bunaayira ekitereke kiri mu ddiroka yasooka nanimba mwana wa muganda wange mwana wa mukika naye omwana oli yagenda omulaba obubonero alina obubakko bakka atambulanga bbaawe abaana bamanyi okulimba ayinza okugamba nga akulimba katukebere endege zoogera ki tunoonya eddoboozi ly'endege mwana wange omukiza ng'olina gw'amaanyi n'agamba endege bajjajja bazze ne boofu omwana ebbalo yamuzaala nkulengera mu bugagga weevuga enjagala oddeyo wulira omusala enjala kati ogenda musalako enjala ozireete bagiyita eddoboozi ly'endege the first born era tubajjukiza mwena abali ku VJ Emmy official okulekani mwongere okusubscribinga anti obenga ofuna firimu ez'omulembe zonna ze tuba tukuleetedde ku VJ Emmy official nga gwasooka okumanya tewerabira okunyiga notification bell tebalimba osobola okufuna enviiri ku mutwe gwe n'agamba naye osobola omujjako enviiri envi kati ekyenjala kiyinza oba ekizibu bane omuntu omusalako enjala
omukyusa otya obugere obanga akyusa amandaazi mu kalaayi bw'otegendereza butta akwokya kati yamugamba ni kale enviiri zigonda leeta enviiri naye sala ezaamu kawompo leeta zaamu kawompo tuleeteze ku nkoto ajja kuwunika bajjajja ogenda ne bajjajja kale oyanguwe wetugenda okuba nga tutandikira ekitundu ekyokubiri naye obweto beerabise twali tulaba eddoboozi ly'endege oba fast born nga bulijjo eminze nkuweereza agamba essimu eri 0703415308 abatwagala mwena tubaagala nnyo ku VJ Emmy official kuba weekuumira ate nate Mukama Katonda abankuumire.